Mukadde. Olyotya bannange. Ayi mukama abalese. Olyotya. Yendi mama. Bannange yono biri mumaaso ebirungi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lydia. Happy birthday to you. Lero tugeze myaka 27. Banayi happy birthday. Thank you. Happy birthday. Oyagala buzibu oba? Myaka. Oyagala buzibu ku birthday? Da si kintu genda maaso. Abakazi tebaba wakanya ku myaka. So Lydia yakoze ekintu ekyenjawulo. Ekintu ekyenjawulo Lydia kyakoze mu katono kalina asazeewo omulundi guno ng'ajaguza amazaalibwa ge. Aletere agabaneko n'abantu abamu. Tukwagaliza amazaalibwa amalungi tukusaba emyaka 5 gyokka okuva kati bw'onaawereza emyaka 32 obeerenga ebintu by'osobola okukola ku lunaku nga luno olw'amazaalibwa bisobola okutuuza ebyalo 27. Mukama tudizeyo. Banayi Ebirungi biri maaso. mukama abawe buli kintu kyonna. Kale sebo. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Ngoba mu nyumba eyo kugenda ewako jange. Nagende ewako jange kasawo. Kati obeera mu nyumba eyo bakuba mu nyumba eyo nga kiki nnyo? Abaana nga banga basira kubeera mu nyumba ya jjajja wawe tugiveemu. Nenda banga binsobedde naye ne omwana omwadde so n'okufa yafa. Omwana oyo yalwalira emyaka emyezi 24 obwembaga eyo. Paka we yafa n'akafiirwa omwana abangubye mu nju n'ebanga ennaku ensuseeko n'engenda mu muzigo ekasiise eyo. Ono omusajja naye tampulira ne bamugamba tukole kino tawulira ne bintama n'engenda. So ennyumba yaffe eno eno fumbiro. Kati kabuyonjo yaluwa. Kabuyonjo wange buuli wali taliiko miti. Wa? Buuli wali taliiko miti. Oli. Oh no. Kabuyonjo gyakulaga? Kabuyonjo yeeyo. Tanaba kugizimba. So omuntu yenna ng'olaba ebiteekanagako bwe biti nga naawe wandyagadde kubeerako mu mbeera ennungi. Ani kati kiri ekitundubaali? Kiri ekitundubaali nkyala bwenti kati eno amagulu gye gasemba nebeera ku matundubaali n'enjala bino ebigoye byange bino. N'enjala bino nzino engoye zonna teeka okwo zino. Sina mpaliso maama bazoza era sibikizako nga biddugala mbyuza nenjala bulungi nebalako kati ebisigako byempaako oli omuwala twawe ziri ennyingi bisigayo byempaako oli omuwala nenjalawo eno ye bulangiti yaabwe kitegeeza kitegeeza zino zebaya sagala kulinnyako kitegeeza Nchezo zemweyalira tebazambala okujja nga nze mbalondeddemu kubanga mbasaagala babigubye. Nindako abaana ebigere gye bateka ebigere teweberayo ngoye nzizika kifuba. Kale bebakemu tulabe. Mweta kasuka kenjalako kuno mukaleseeyo. Kasuka kalwa? Enjo kolasi. Mama ono ali mutulaga mukoba abaana bano ga engejje bebakamu.
tewali mufalisayo nakakafaliso ye muzzukulu kafaliso katono nnyo so kati atulaganga bw'abalira obudde obubeera nga buzibye abaana batuuse okwebaka bwe bati nno yengeri gye beebakamu kale weba so ebigere biba bwe bityo bera we bityo kati nomala n'obabika balina ebulangiti emu yokka eno empewo webayitiridde cause tuli mudde bwankuba empewo webayitiridde nfunayo gomasi yange nayo gomasi yange nembongerezako bwenti bwe mbabikka paka eri paka kubanga omuzukulu asembaawo nengira ekitimba ekyo neetyako ekyo kyanjulukako nebatyako neti yabwe nebatyo bebaka kati olwo ate gwe nze nebaka wano obwange bubuno akafaliso ninako akatonotono nako akati nti ni kati wano nateekawo bino nateekamu ebigoye okola piro nekola piro bwentyo wendi seza nange nga nazze okukyala wano neŋŋamba obudde ne buba bubi nga bw'emmotoka eri singa tuseerera era nkwalira wano tujyawo njijawo bino nenkwata ebigoye byonna byonna osamufumye kubanga oli omwana asola mufumira simoni owulidde zamba nenyiga wano Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lydia. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you, Lydia? How old are you now? 'Cause you look like mommy. You look like Jaja. You look like baby Munange. How old are you now? Abali baffe abalungi abalabi baffe abalungi tuli mukono wano kasawo tuzze kujagulizaako munnaffe amazaalibwa ge lwakubaganya otubulira emyaka Lydia Nasali 27 nene eri twakuza 27 abakyala bwe bato towakana nnyo naye na myaka abakyala jejo oyagala buzibu oba oyagala bizibu ku birthday togenda maaso abakazi tebawakanya ku myaka so Lydia yakoze ekintu ekyenjawulo Lydia kyakoze tuleese ne kasawo wali abantu abali mu mbeera ya gavumenti yene ekola bulungi amakubo kyekyo jasintula kuba abantu be babadde babulamu mu mbeera za kuba matafali tusoseeko matafali ekiraga nti gavumenti side zena ababaka bakiika mu mbeera muba mu mbeera endala ku katono kalina asazeewo omulundi guno ng'ajaguza amazaalibwa ge aleetere agabaneko n'abantu abamu omanyi omuntu abantu abamu abakuza birthdays batera kuza na families zaabwe anaayita abeewaka n'ayita abatiimu kinywero tiimu kinywero akati bikyuse abantu ndowooza mwakwatagana mukola mirimu nate sina kukwatagana yajja mu mbeera yakutuusa services eri abantu bano mu mbeera eyo n'abanga akiggusa abawerekeddeko n'ebintu ebyenjawulo afaana n'emyaka gye Lydia tukwagalize emyaka emeka tukwagalize kale egikwanguyidde nga tugyeko 28 tukwagalize emeka 27 kimanyi nti weerabidde amangu ago wakatugamba 28 kale tukwagaliza amazaalibwa amalungi tukusaba emyaka 5 gyokka okuva kati bw'onaawereza emyaka 32 obeere nga ebintu by'osobola okukola ku lunaku nga luno olw'amazaalibwa bisobola okutuuza ebyalo 27 ku mulundi ogwo kategedde akantu tugenda cricket over nga amazaalibwa gye tugakoledde kigwe ebigambo byange ebisembayo kwe kugamba kintu kimu nti okuze okuze gundi okuze
kichogezaako mugamba awase afumbirwe buli lwobeera ng'okuze teekateeka engeri ey'okuwummulamu mu myaka egijjako okuba buli lwokula kwegamba mu bufunzefunze oyagala akole ki mu bufunzefunze nga gino emyaka egisigaddeyo okuba nga tonnaggwa ku mpagala baako enteekateeka atulage omusajja ogezaako mugamba atulage omusajja ensagiraga omusajja akole ki kuba bulijjo okola ne producer wo nga akulinako ekiruyi yanoonya dda bwe yakweyabiza yabulwa otuusiza message yo omusajja bwe buzibu tukomye weewuwo tusuubire ki olunaku lwaleero Viki atute speed naye nga kyoba omanya omusajja ndowooza namufunye Viki namufunye abeera ekyo nga kitegedde bulungi naye nga olunaku olwaleero nga bwe mbagambye tukomyewo mu famire eno ey'ekasiso tuli kasawo mwagirabako naye nga ngambye kale akakatono akaliwo ketuba tugenda nako olunaku tulumalire eyo mukyalo kati tusuubire ki ekigenda okubeera wano ekigenda okubeera wano just nga bwomanyi nti tusaze no family ntambudde ne sister wange baida sister wange yamanyi emyaka gyange olwose omubuuza emyaka gyange najogera mangu nnyo nga nze sinabana kujogera yangambye tugende tubafumbireko tuliyeko nabo kale niyo olutuusa waneeno of course yenayingira ki efumbiro katusuubire nti agenda tuwa emmere ennungi bannange omanyize sityaga kulya mmere embi naye nga lwaki kiri bwe kityo kubanga oyinza ogamba nti oba walaba eno family oyinza ogamba nti twana bali tusookera ku nnyumba tulina ekizibu wanene ekya toilet bw'obanga walaba esheno naye nga jjukira n'ensula yaabwe teyali nnungi so twagadde okusooka n'ekintu ekyangu naye nga tusuubira nti n'ebinene ebisingako awo oba oli awo tujja kuba nga tuteekateeka abantu bano tukyusize ddala obulamu bwabwe abantu bagamba eno sitolo wapanga mpange oyo omuwala afaanana atyo neeza enviiri tasobola situla mu ffumbiro so ku ki kyokyogerako naye bannange bantu bange mmwe munabeera eyo ne mutulaba mbweza enviiri omuwala zaalina za mitwalo 10 asobola atya mu ffumbiro buli kimu mwe kyemunalaba ne mulowooza nti no tupanze kipange ebintu binene abantu by the way kyekimu abantu kye bali mu kwogera ku mboozi y'omwana eyazuukira abantu bali ku mboozi y'okuzuukira bagamba bannange bateka okuba balanga pasita waabwe bateka okuba balimba naye mutulenga mwetegeeza abantu baneno nga banyuma emboozi zaabwe oba mutegeera so ekintu ekiri waneeno banaye wano tewaliwo bulimba bino ebintu byetwalaga ebintu gyebiri nga bw'obiraba so gwe bw'oba ng'osobodde okuyamba omuntu muyambe nga bw'ali bw'oba tosobodde era tetujja kola ki tetukaka muntu kubanga ayamba omuntu ate nga tasobodde aliwo ekirala kati tugende tulabe essanyu nga bakwaniriza ate gwe mwanyiza ng'ozigyewa nange yange erimu bajjajja ebi naye mukoye tuze nabyo kale mukadde oluwa omuliro wena tunakuma omuliro tutadde wabweru mukadde olyotya bannange mukama abalese olyotya yendi mama bannange yono biri mu maaso ebirungi tofukamira obulamu bulungi mama okuva itwaben era mpola okuva itwaben bagamba waliwo ebintu ebyagenda mu maaso byagenda maaso webityo nebigwa nebikoma mu kkubo masimu gakubwanga tetwalako wadde kala yajjako bayali omu naye yakoma eri nakolatya nga giyidde biralamuwala abantu bonna benasinga okufuna banaye nga bonna bagala muwala nga bonna bagala muwala amasimu gakubwanga kati oyo omu ye yajja mbu naalagaana ennaku ze otyo naye omuwala yagamba like bayogera kati
yagamba tokapa omunyikiriza kyasize bana esoosa okujja n'olindayo endala era yajja lumu kati mba abadde asuubira okukomawo bogerezeganya baboluzeganya ennaku zino abantu baali bangi naye kyaleeta obuzibu maama ekisimu ng'olusi bajja kuba nga teriiko ono mutabani wo yoona etaliwo ono kwadda banange yeno famire banaye gye tulina banange ambuuzizza nze temufaayo kale nga we mutulaba banange tugenda kufumba nga wena bagambye sisita agenda kufumba ino oli bamulangira ziri kati alina ndala enviiri otuvumya musoze kufumba kimuwali nyama omwana omukulu omuwala bakuba n'abato wekalyawo ka enjo okola bulungi emirimu olima mama akuyigiriza okulima n'okuba omukazi omukozi olime kasooli muwogo muwogo akuze gwe tugenda olyako ne muwogo olina muwogo oyo mwagalira ddala akyokeka ebyengedde temuleeta ebibisi ebito mwe banamwe temuleeta ebito ate muyogena okubanga bukyamufu bulungi okufumba amangu ebifumbibwa ono yakulidde ebyokufumba nyabo tugenda kulya kinaki piraawo oli gwe baalanga oli asinga n'owawukulu piraawo lwaki tufumbye omuceere gwa supu chicken biryani piraawo tufumbye omuceere gwa gwe basabye piraawo n'ennyama kale kyaliyo munaye ogamba gwa uhuru munaye mukalo ngenda kuba nze bampeemu muwogo obenalya kijanjalo na muwogo ngina kulya muwogo enjagala muwogo sangawanange temwinako ate muwogo awooma ddala onowekyalo aba fresh ono twamumanyira ne wajja yaliranga mimmonde Christmas enetera okutuuka nagenda wajjajja mwami kujjajja mwami muwogo wange mulye ayosha ayosha tuliisa ngalo kati maze okunaaba engalo nga sikulaba nga ndabayo balala ndaaba engeri gyensalamu obutunga
kembegezesezza ng'ojja kola muziya neyanziza nyama naye ngina lyako ki muwogo byoki Amaze banga jinga tolya katogo kafaanana ne girasi y'amazzi dene sokanga muwogo mulya kale ayocha naye njamulya ebyocha biwoma byose nemulya mwe sio kaboil mlika buto naye biwoma munga gonda kati ku birthday osazeewo okulya katogo ku birthday osazeewo okulya katogo lwaki ati bina kati mbadde ngambirya ebirala byonjagala ondye ebyo bya shafika ku mashaka de ngamba mina kwete enkoko ya KFC kwete enkoko ya chicken tonight kwete enkoko ya hajaruna mbiro kusawa biri meme enkoko yide sawa eno ntikale bina bindeetere naye nakati sinamulaba kangira katogo ko katogo kange kale bana tukyagenda ddala maaso nga bwe twabategeezezza nti twasazeewo ate okubanga tufunayo ebyo bitonotono kwebyo ebitonotono Uganda balwelwa naye kale twagadde abaana leero basuleko ku bifaliso bannange nga mwami bamuyita Rogers birungi ebungereza yagambye nasali aleesi ku mazaalibwago abo abantu batwalireyo bajja bebaka ku mifaliso naye ate nga bwe tulaba engeri gye bayinza okufunamu at least ennyumba gyolaba nti avunaanyizibwa ennyumba etayisa nkuba ennyumba mwe bayinza kugamba okubeera bulungi ne bebaka bulungi kubanga wano wadde bino tubireese naye nga ennyumba yo obutuufu twetaaga okugikyusa kubanga era enkuba ina ntonya tusiba ebintu binene okuba nga ate bijja kuba bitoba kale okay ebintu bya mukadde n'abaana okay banaye nze emyaka gy'abaana abaana sebakako wansi wa ku ttaka oba nti nteekawo bigoye so twagadde naffe okuba nti tukyusaamuko ekiro oba oli awo kitunyumiramukko simanyi nga bwe tulinda ennyumba oba tunagitereeza ddi oba ddi naye abaana basooka ku mifaliso mukama atuddizeewo temusinga okwetaaga n'obuwanguzi kuba kale tusitule tuteeka wali eri okay gwenga osanyusa nnyo I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemistry. Simanyi n'ebijanjalo mutwalako ku ssomero. Ku ssomero mutwala kawunga kokka?
Soko jambulire mama omwana agenda osula ku mufaliso. Obana tubajja ku mifaliso. Anedda mama ebirabo by'abateeka kati naye Ebirabo biri maaso. Mukama abawe buli kimu kyonna. Kale sebo. Tujje. Okay. Abampere obuwanguzi n'obuwangaali. Buwangaale. N'ekirala obaayo omuntu yenna alina omulimu. Nze ndi musajja mukozi. Sina mulimu gwe sisobola. Oba kulima oba kukola ki buli kimu nkisobola. Nsobola kulima gwe. Ndi musajja mulimi n'amataffaali nga kuba. Buli kimu nkisobola. Okay, ndi musajja munaku n'emanyi. Tukuwulidde bulungi nnyo. Awefumbiro. Asobola mufumbiro agenda kwaba kakuguluwa. Guno kujja mu mufumbiro. Mama ino mufaliso. Kale tukoledera kusanyukidde ddala nnyo. Nnyo. Nnyo osobola kafaliso ng'omwami wajja. Omwami wanakutwala omufaliso nga omufaliso nga tugutyayo. Ani agayemba agenda sobola ku mufaliso omunene. Nolwa? Okay. Kale nnya. Tomanyi kola ki? Twegaya batuwuliriza. Mukama bawe omukisa batekeremu obwanga nga Mukama ye mubeezi. Mali abakulembe buli kimu kyonna. Omwami bamuyita Rogers. Omwami bamuyita Rogers. Ali Bungereza. Rogers. Abatumidde nnyo. Bannaye tumweyanze. Mukama amujjuze. Okay. Amina. Kale, Mwami Rogers, tweyanza nnyo tweyanzeege. Waliwo omwami omulala. Leero mpezezza emyaka 27. Bannaye, happy birthday. Thank you. Happy birthday. Olwo wajinjamu 27. Soko ntunuulire bulungi. Abimba. Abijjamu kati nze nga njogedde ginna. Kubanga n'abaana bennina bampagamba babakulu ba. Babakulu okitegeera. Bannange. Nga nze oba yayitako mu mbeera ey'embi ennyo gye mmanyi. Abantu bano bambi basaanidde mu butuufu bayambibwe. Ono muyita muganda wange nga nze kuba omukyalo omuzadde aba muganda we. Ate twasangagana nga banyaffe bakuba ki bamiziro gimu. So ne ngamba nti nina olwana okulaba nti Lydia Nassali kyatuusa ku bantu nkakasa nti nange nakirabako. Nina okulwana okulaba nti omuntu ono nange mutuusa mu maaso ga Lydia namubatuusaako nkakasa nti buli kimu kyonna kye muwa Lydia akituusa mu bantu abeetaaga obuyambi. Tweyanza nnyo tweyanzege bannange. Tusiima nnyo byonna tufukamidde. Nga ffe tufukamidde. Nsaba n'abatannaba kulaba programu eno. Bambi naye kanfukamire. Nsaba abantu abatannaba kulaba programu eno bambi. Mugirabire ddala y'amakulu nnyo abantu bano babonaabona nnyo mutunuulire ennyumba. Tuli ku kya nnyumba ekikulu ennyo kati okwebaka kuwedde bannange alhamdulillah. Abasiraamu, abakatuliki, abalokole buli yenna ali eyo gyali mu nzikiriza ye. Banne tweyanza nnyo tweyanzeege. Tukyayagalya ddala obuyambi eri abantu bano bambi. Abaana bonna baabo mubalaba. Omwami talabikanga ew'okulima olirima gwe tewamala bwe tunaatandise okuzimba kyonna kati kye tufa kufuna omuteeka luba mufunyeewo ekyokulya mugira mutetenkanyizaawo mpola abantu embeera mbi naddala kaseera kano bambi omulanga oli abaweereza akatono mukasiime naye abayerekereza naye ng'ate naye abaayina ebizibu ennyumba mubeere bagumu buli kimu kijja kugwa naye nga mbasaba musabe nnyo Katonda ne bano bennyini ate nabo mubasabire kuba nabo bayita mu buzibu okulaba nti babatuukako wano. Omufumbi tutuusewa ku muceere. Tutuusewa? Abo omuceere. Naye lwaki togera n'okola ebya hoteeri? Nassali yaŋŋaana. Nassali? Uno omukazi lwaki tetumukolera hoteeri? Waba Nassali tewaŋŋaana?
ebintu abisobo ira bomuchere bannaye Fumba mmere ya family. Kakale kibuzo kyaffe. Awantu ne nyumero singa mujimenya. Abafamily bana banga muzimbe nyumba ya block. Bana kifuna batya. Nti oli ayinza okukwata kasente ke. Twana omukyala mu mutandika omuzimbirawo ka room n'abaana. Ate abafamily bajje bekyange bagamba okwate kuba ova wano ogende. Ate bamaze okunona ssente zaabwe. Kati bo baali balimu okuteesa okulala. N'okugamba kyekibuzo ekiriwo okitegeera. Abadde baagala okuzimbira bandizimbe. Naye abafamily nga bamaze ozimba ennyumba eyo tebakugobera basigaze ennyumba. Nannyonnyolako omu gwe nkwatagana naye. N'ayogerako ne banne ne bagamba nemaga ate mugenda kuneefuulira. Koye Naye kasibeta abantu bakitegedde Simon. So kyonna kyekiri tusobola okutandika n'ekitono. Kuba netugwa. Tusobola okutandika n'ekitono. Tusobola okutandika n'ekitono. Then netulaba. Wasobola bagulira bloka, wasobola bagulira mabaati. Asobola kyonna ky'onoba osobodde ky'omanyi nti kino kizimba. Ekyo tugenda kuba tukyeyanzizza. Kale byebyo bannange katugende mu kulya ndowooza abafumba emmere eyidde. Okay. Bannange nga bwe mutulabye ekituufu ekyokulya kyo kiwedde. Mukadde. Ekyokulya kitambudde kitya? Kitambudde bulungi. Nga byosanyusaamu. Omuceere guwoomye. N'ebirungo byonna. N'ebirungo byonna. Naye mukadde. Olina engeri gy'osanyusaamu ng'oyogera. Ebirungi ono bannange ebirungi biri mu maaso. Buli kimu yakikola ng'agamba ebirungi biri mu maaso. Munnange nno kisoboka.
Kisookera ddala ebirungi mu butuufu obisanga mu maaso kyokka ate waliwo oluusi ne bigaanira ddala n'okutunuulira bw'otyo n'ogamba kale oba bigaanye kituufu obulamu bwe bugagga ebirungi biri mu maaso akato oli yalaba kityo ng'agamba ebirungi biri mu maaso tewange tuteekamu okugumiikiriza okitegeera ekyo nkimala gaana okay akamere kawoomye bannange nagawa ye yafumbye leero my sister yatufumbidde emmere n'omukyalo ono so biwoomye naye wakomadde okulya ku nnyama okiridde jjo olwawo omuko yakyadde wasenga omuko teyakyadde wano okitegeedde oba bakuweereza ku kamere ke bali bateekedde omuko kali ka muko waabwe kali kaabwe nze saakonzaayo eyo busu katulinde kale ekijja kisobola okuba ekinene anti era biri mu maaso naye bana ekyokulya ekyo kiwedde abaana balidde emmere nange emmere nenjira bulungi nnyo kale tugenda kumaliza tusobola kuva eno kiro kubanga amakubo gamu okujja ng'olina ekirala kyotugamba nga tetunabagenda mu keeki yaffe gye tugenda kusala nagamba abateesiteesi bonna mwenna n'abatulaba n'abawuliriza mukama abongere bibasinga okwagala okay Obabalire. Kambe kaluwa gawo. Happy birthday to you. Ngenda kubala. Ya kubala. Kama kanonyashiro. Anonyashiro. Njambia. Wala jambia. Ngala kunje la kofe. Kamera kweli. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nazari. Nakubala mkwate ko mwana wewe. Birthday to you. Mkwate ko. Ida ko nawe. Akando akulu. Cameraman kweli? Tatu. Aina ya miaka emeka? 25. Sitandikira kwa 25. 25. 2 10 mwenda 5 nya 3 2 1 0. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lydia. Happy dear Mani. Happy birthday to you. Happy birthday. Kamera man nyobanga dokutenga tulinda amazi. Agambye ki?
Aha, sale keke, wana msale sale keke mgabule. Sale keke tugabule. Aha. Kulaga kutesoda ngamba abanono bagenda yira soda amazimanji neweko azakazambu tugenda kujjawo bintu ngamba tujaggamwirirawo ku bintu n'amapepege baita banajanika mbwe mpulira bulungi saagala bannange tutuyingize bino munju Mwana wetu basiibule. Bannange tweyanza nnyo tweyanzeke. Olunaku olwaleero webutambudde. Njagala okwongera okwebaza Omwami Rogers. Ebungereza tweyanza nnyo tweyanzeke ssebo. Njagala okwebaza omwami omulala. Yambadde erinnya nyabanyumiza erinnya lye banyongeddeko naye temuseka. Yanyongeddeko erinnya olunaku olwaleero ku makya. Era isaala yange. Eyo lwaleero ndowooza njagala egende wuwe okuba nti munange kimanyi waliwo ebikutawanyaamu naye nsaba ebyo ebikutawanyizaamu ogamba kiggwe ofune ekyoyagala nga oteekedde okukifuna nga tewaliimu ate kirala kikutawanyiza kimanyi waliwo okusomoozebwa okutonotono naye nsaba okusomoozebwa okwo obeere nga okola ki ng'okuyitamu ng'omwezi guno guggwako neyanziza nnyo neyanzeege ensala yange family yino nyongera okusaba kuba nkati omulama gwe tuliko ogwa nga kulaba nga tubatawo ennyumba etagenda kubasumbuwa tuli mu nkuba batawanyizibwa maama n'abaana bano eno nasula mu ffumbiro tetwandiyagadde ate yadde musula mu ffumbiro omuwala owa maama ono omukulu kale tusaba mukyenda nabasobodde okukwatizako okulaba nga tumuterawo ennyumba essaawa yonna ate ng'ojjako ennyumba tulabe nga tumuterawo ne toilet ey'obuvunaanyizibwa kubanga emboozi yaabwe kumajjaba bulungi nze nasali mbadde ne Simon sesange nagawa natambudde naye kino n'omukyalo omulala eyatutuusa mu maka gano naye twatambudde naye banange mwebale nnyo mwebalire ddala n'abalala abatuta obudde bwabwe okunfubirako Shamim mwebale nnyo Shafi Chef Michael
Magama mwenna benkola nabo nebale nnyo mwebayitala. Mikwano gyange gisali Uganda neyanzanyo neyanzeke neyasoose okuntalayo ka text ye muntu omu gwensabidde olwaleero neyanzanyo neyanzeke n'abalala abanjagaliza ebirungi neyanziza nnyo neyanzeke. Kale tuva mu kifo kino eno nga tusaba obulamu obulungi ate era tusabe buli muntu kyakola kimutambulire obulungi alinamu okusomozebwa tukusabira nawe nange ate okuyitemu bulungi. Sakumi yampera akome bere bulungi. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.